Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera ate era tukomyewo n'ensonga eno yennyini gye njagala okubanga nkutuusaako. Webale kubanga okyali ku mukuto gwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ate naba kubeera ng'osubscribinga nyongera okukujjukiza kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification ogenda kuba tomisinga nsonga yonna. Kakati omukulu ow'ekitiibwa Ssaabatiibwa Mathias Mpuuga Nsamba bwe kuba kuwonya ku luno gimuwonyedde kubanga njagala kubanga nkutuusako amawulire gano gensubira okubanga toyina walala we wagategedde. Bw'obanga wagategedde njagala kusaba obeere ng'ogasaasaanya ate naba kubanga ogategeera wano Red Zone TV wetuli okubanga tugakuwa. Ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba ennaku zino zonna mubadde muwulira embeera nga bwebadde etambula, ebigambo nga bwebadde byogerwa ku nsonga ez'enjawulo, naddala akasiimo aka ssente oba service award, ssente ezo ze beegabira mu commission. Kati mubadde muwulira ebbanga lyonna okugugulana, okuyombagana, ebigambo bingi nnyo. Kati waliwo munnamateeka ono nga munnamateeka ali independent, si munnakibiina kyonna wabula munnamateeka eyeetongodde. Ate ye kyakoze akutte akakiiko ke bayita parliamentary commission ye n'akatwala mu kooti. Afudde ku bya petition nti ababaka bali mu kusayininga ku petition ey'okujja ababaka bali ba commissioners abana abegabira ssente okubeera nga babajja mu offices zaabwe eza parliamentary commissioning office. Kati wuliriza ene bya petition yagambye nze si byendiko era sagala kumanya oba basayininze, sagala kumanya oba tebasayininze, wabula yagamba nti bana abana akakiiko ke bayita parliamentary commission ye kaakutte n'akakuba mu kooti. Bamuyita Mr. Daniel Bwete. Ono nga munnamateeka talina kibiina kyawolereza, talina kibiina kyakolera, wabula ye akutte kakiiko kali akaatuula. Akakiiko ako ejjukira abaatuula be bali abana betuze nga tukugamba bw'obanga obadde ogoberera omukuto ogwa Red Zone TV oteekwa okubanga ebintu bino obimanyi bulungi nnyo. Abana bano be baali ku kakiiko ako nga kuliko amanyiddwa nga sipiika wa paalamenti Anita Amongo. Uliriza kwaliko Mathias Mpuuga Nsamba, kwaliko Solomon Sirwanyi, kwaliko Prose Akampulira, ne kubeerako ne omukyalo oyo omulala erinnya ngenda dijjukira, ngenda kubeera nga ndikutegeeza mu maaso awo. Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera omukutu ogwa Red Zone TV. Ngenda kukusomera ekiwandiiko okusinziira ku mukutu oba website eya Daily Monitor nga bagamba the Parliamentary Commission has been sued over the controversial service award given to former leader of opposition in Parliament Mathias Mpuuga and 3 other backbench commissioners. Nti akakiiko kaliko nkugambye Parliamentary Commission katwaliddwa mu kooti olw'akasiimo ke batuuma service award akaweebwa ku bantu bali abana okuwali ne leader of opposition by then. A concerned citizen, Mr. Daniel Bwete, filed the lawsuit before the High Court in Kampala on May 23rd, arguing that the Parliamentary Commission's decision to disburse a total of 1.7 billion Ghana shillings to the 4 individuals is illegal, oppressive, biased, irrational and unfair. Ono gwe bayita Daniel Bwete ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwokutaano ogwo guwedde yagenda mu kooti mu kibuga Kampala n'aloopa akakiiko akaba commissioner akatulako ba commissioners abo abana benkugambye, n'ateekayo ensonga mu kooti ng'agamba nti akakiiko kano ekikolwa kye kaakola eky'okugabira abantu bano abana ssente eziri mu kawumbi akalamba n'obukadde 7, ekikolwa ekyo kyali kimenya mateeka era tekirina we kikkirizibwa. Uliriza a declaration that the respondents Parliamentary Commission namanya ne bagakuteerawo Mathias Mpuuga Nsamba, the then leader of opposition 500 million Ghana shillings and 3 parliamentary commissioners 400 million Ghana shillings each, disguised as a service award on May 6th 2022 is ultra-vires and is null and void. Okusinziira mu petition, okusinziira mu kiwandiiko kye yataddeyo nga yeekubira enduulu era ng'aloopa concerned citizen. Ate mumanyi ebiseera ebisinga omuntu waaloopa omusango ng'aguloopye ku lulwe, ebivaayo nja kujja nabyo mbeere nga mbikunnyonnyola. Kakati ono atutte mu kooti akakiiko
tatutte empuuga, tatutte Solomon Sirwanyi, tatutte Prose akampulira ng'omuntu, wabula atutte kakiiko konna nti ekikolwa kye kaakola ekyokubeera nti bagabira ssente bano ng'ate mu mateeka teziriimu. Kati ate nno waliwo ababaka bawade batugamba nti ensonga eno eri mu budget mbu ssente baaziyisa, era abamu bagambye tetujja kusayininga ku petition lwansonga ssente twaziyisiza mu kkooti. Kati ate ono agenze mu kkooti, twaziyisiza mu parliament. Kati ono Daniel Bwete agenze mu kkooti agamba bino ebintu tebiri mu mateeka. Wuliriza, yagambye wano bw'ati: neither the parliament nor any of its committees were involved. Statement eyo gitegedde nti parliament n'akakiiko konna oba komiti yonna tebyali involved mu ssente zino okuba nga zitemebwa n'okubeera nga zigabibwa, okubeera nga ziweebwa abantu bano, era nga yemu ku nsonga lwaki asazeewo agende mu kkooti. Wuliriza bulungi nnyo okusinziira ku mukutu ogwa Daily Monitor. Mr. Bwete also contends that the Parliamentary Commission lacked any responsible or lawful justification for making the impugned decision which directly contravenes the constitution. Nti ekintu kino okusinziira ku Mr. Bwete okuviira ddala ku mukutu ogwa Daily Monitor ng'agamba nti commission teyayina nsonga yonna y'amateeka gye yali yeesigamako kubeera ng'ekola ekikolwa kino oba okusalawo kuno, era okusalawo kuno kulabika kukontana ne ssemateeka w'eggwanga. Through his lawyers from Nabwire and the company advocates, he seeks the High Court to declare that the decision by the Parliamentary Commission is creating and awarding the commissioners was a direct abuse or misuse of administrative powers and contravenes the prohibition against making a decision when a leader has a financial interest in the matter. Uliriza, okusinziira ku Mr. Bwete agamba nti ayagala ayise mu balooya be okuva mu company emanyiddwa nga Nabwire and the company advocates, ayagala High Court, kooti ensukkulumu ey'eggwanga Uganda mu kibuga Kampala edikireyalinge obeerangirire nti ekikolwa kino oba okusalawo kuno okwa commission akakiiko ako ak'okuntiko mu parliament nti okugaba, okukuliyetinga, okutondawo, okwawadinga, okugaba ebirabo, okwawadinga kunnyonnyole kuzze mu Luganda nga bw'okutegeera nti okugabira ssente zino muba akasiimo kano nga bakawa ba commissioners nti kwali kutyoboola buyinza, nakozesa kutyoboola buyinza, misuse of administrative powers, okitegeera, and contravenes the prohibition against making a decision when a leader has financial interest in the matter. Okitegeera nti mugamu ku mateeka ekikolwa kino gekyamenya mbu mulimu n'okubeera nti omanyi mu parliament mu constitution eyo waliyo akawaayiro akamu nja kabanoonyezaako nga koogera ku kuziyiza omukulembeze yenna kabeere president okubeera nti wabaawo ssente ezigabwa olw'okuba nti ayina obwetaavu obwa ssente oba obwetaavu ye ng'omuntu n'ateekawo embeera ti engeri gye njagalayo obukadde 5, engeri gye njagalayo obukadde 2, kati kyemba nkola leka ngende mu parliament tuyise etteeka lino kubanga nze sipiika, kubanga nze commissioner. Kati wali etteeka eryo, wali akawaayiro ako akaziyiza kino, oba okitegeera. Era wano bagamba nti ekikolwa kino kye baakola okusinziira ku Bwete agamba nti ekikolwa kino kye baakola kiragira ddala nti kikontana n'etteeka liri lye nkugambye erigamba oba kyoyinza okuyita prohibition against making a decision when a leader has a financial interest in the matter. Kakati olwaliro lwetwogerera lwali lunaku lwa kutaano, olunaku sirujjukira naye nga ndi mu kiwandiiko wano ekya Daily Monitor nga kiraga nti omusajja amanyiddwa nga Daniel Bwete atutte akakiiko akamanyiddwa nga Parliamentary Commission mu kkooti, era nga wano essaawa yonna onaawulira nga bayisa akakiiko okwewozaako kye sinaba kutegeera akakiiko ako ani akakulembera
kambinoonye nabyo nzije mbikuwe naye nga gakkooti go gategedde. Red Zone TV kwoli webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Kyokola kya mutawana nnyo gwatambula naffe ebbanga lyonna mu nsonga zino ez'okubanga tukutuusaako updates. Haji Kasujja omusomi w'edduwa nja kwongera omukugamba asangibwa sayidi ze ejjinja ku Nairo awo wenyini ku source of river Nairo ku kkubo erigenda ekayunga. Enamba y'essimu yeeyo erine ku WhatsApp 07588594 oyo omusajja akukolera ku bizibu ebyenjawulo omuli ensonga z'amaka wayagala ogenda ebweru ng'embeera tetambula bulungi nnyo, ebyenfuna sente zibuze, ebyemikisa akwata ekitabo ekyo ekitukuvu ekya Kuruhani n'abeera ng'ate ensonga agikwasaganyiza bulungi nnyo. Tuwuliziganye mu updates eziddako. Red Zone TV kwoli.